Abavuzi ba boda boda okuva mu magombolola ataano agakola ekibuga Kampala olwaleero bayisizza ebivvulu abagenda mu maaso n'okulaga obuwagizi bwabwe eri omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti bali naye. Bano nga bakunganidde kasaawo k'e Nakasero Primary School bategeezezza nti ekigendeerwa kwe kulaba nga bakuuma ebyo ebikoleddwa mu myaka 4 ng'era omulamwa gw'ekibiina ki NRM mu by'okulonda kuno okwa 2026 okubindabinda. Meeja Emma Kuteesa ategeezezza bannayuganda nti bwe bamala okulonda akalulu kaabwe baddeeka balindirira ebiki ebigenda okulangirira kubanga abantu bonna tebasobola kweyiwa ate mu kifo walonderwa kubanga kino ate kiyinza okuleeta obulabe. Nsuubira nti omulimu gwange gwa kugenda kukuba akalulu nenzirayo waka. Agent wa candidate wange yagenda kusigala kuki. Zino emboozi eziriwo nti kakuume, kakube, katwale, katereke simanyi okajja wano okateekawa okaagazaaki nga tebana bakkabala. Nsuubira nti omulimu gwa buli Munnayuganda yenna anaakuba akalulu okukakuuma mu bulumi gwa agent wotadde ku polling station. So okuba akalulu noddayo n'olekera abalala omulimu gwange okola ki bagukola. Kati bw'osigala awo n'oleeta entalo oba oyingiridde emirimu gy'abanno abo wateekako singa kyali ekyo kitwandironze polling agents ababeerawo, kitwandironze agents baffe aba candidates baffe ababeerawo. Kati bw'obeerako presidential candidates buli omu alina kwa agents be n'oteekako aba MPs, women MPs. Kati bw'osigalawo kitegeeza nti egenda kufuuka rally. Kati mwagala electoral commission yeekole mulimu kyawo. So n'olwekyo mbasaba Abannayuganda bonna nti omulimu gwaffe tukube akalulu k'emirembe ate tuddeyo bulungi waka tusigalize okulindirira electoral commission. Ku lw'aba boda boda Frank Mawejje ategeezezza nti kino ky'ekiseera ogenda mu maaso n'okuwagira omuntu waabwe Yoweri Kaguta Museveni nga balaba ayinza okuvaamu ekyamakulu naddala mu kalulu kano akabindabinda aka 2026. Akalulu obulungi bwe tulina ng'abavuzi ba boda boda kukanoonya kukakuuma naye ate nga tukakuumira mu bifo byaffe maka gaffe ku mirimu gyaffe si kugenda kukuŋŋaana we balondera amateeka galina abantu be gakkirizaawo buli eyeesimbewo alina abantu bateekawo awo bamukuumira akalulu. Iffe tugenda kulinda kitongole kya byakulonda kulangirira nti jjajja yawangudde kuba yawangula dda. Tugenda kulinda kulangirira jjajja ffe tujaganyize gye tujaganyiza naye abo abagamba mbu simanyi kakuume simanyi kabanje simanyi kalwanire abo tugenda bateekako amaaso ago. Twogeddeko n'abamu ku bavuzi ba boda nabo nga bagamba beeteefuteefu okola ekyo ekigwanidde. Nti ensi ezitwetoolodde wano ez'amaanyi ezaakula zagoba boda boda mu bibuga byazo. Effe wano e Kampala mu Uganda buli wamu tugenda oba ku State House tupaakinga. Olwaleero tuzze tulage pulezidenti w'eggwanga nti gye tuli era tutege nga bw'azaatumanya nti gye tuli kuba yakamala otuwa mu sako zaffe. Buli sako yagiwa obukadde 10 tawe bitaliyo bwa boda boda oluwala ogulonda agenda kubbala nyonya basaabazi kakaganda ogere mu kwekalakasa ojja kuleba boda boda bwe tufaanana bange tubagamba amazima owa boda boda londa sitisatisa ng'oli bwe yabagamba nti mulekera nga temugamba nti atisatisa kati ate bwe twali bayekera ntubuvaamu naye yalabika atuzanyira mu buzanyizi. Tutwale olonde tukuseeyo ewaka twagala tulondere emirembe era jjajja agenda kuwangula ebitundu 99 ku buli 100. Ekyo ky'enjagala okukakasa Bannayuganda. Bano basuubira nti mu mwezi gwa January ng'omukulembeze w'eggwanga ali wano mu kibuga